ate lunaku nasooka okuchaza Kyagulanyi ku radio essanyu lyanzita nankolera ne drop naye ne kati okyagirina drop yange nali ngikuumye naye n'essimu gye baba ne bagibbiramu era mu ssimu yekyasinga okunnuma mu ssimu yekyasinga okunnuma yali drop ya Bobby naye akafaananyi ako nga mukyaziza nkalina mu studio nkalina mu ssimu essimu eriwo okaina wano akaimu ku bifaananyi n'ekirala ne bwe yali obwa MP era nenziramu ne tukisinkana nitunyumyamu alina n'ebigambo byeyaŋŋamba ku olwo we twali tutudde nakati mu bwongo bwange bwe nzibiriza bwe nti mbiwulira kakati n'emirimu emirala abamu kati abasawusa abaana abo gye babaddemu egy'okufera essente bafera bali okufera essente South Africa kufera okubbako nti akola ssente nga bafera bati nkutidde noferera mu ggwanga eritaliiramu Munnayuganda kye nakkiriza newola abatuyita bagezi amazima abatuufu tuli bagezi awali sente kakati akola bw'ati obufere bw'okufuna ssente ezo ez'okukola ssente ajja n'akugamba nti ffe tukola ssente essente zino mwami Eddie bw'oba oyagala okufuna ssente nti bw'oleeta for example emitwalo 2 osobola okufuna n'emitwalo nga 8 kati omusawo South Africa muutta mu bulamu bwe era gye olaba abazungu bakyabafuganya ate bagenda kubonaabona sizoni eno kebagobya abaddugavu bajja kubonaabona se batayagala kukola omuzungu ajja kubagamba nti anti lubadde bagala kukolera gumu kitundu kati nze nina 8 ate ng'ojja kukola so kakati bakola bwe bati agamba bw'omala okikkiriza nti ye ojja kunjoleza ssente onfuna ng'akugamba eddagala ery'okwoza lya ssente bwe ziti era mugenda abo ogula eddagala eryo eryoza ssente kati bwe mumala oddigula ng'essente ezimu ye aba amanyi oli bwe gwagulako eddagala ekyokukola ng'azimanyi nti zino ebisi zino aba azisigaza kati eddagala mulireeta nga gamba liteeke mu firiigi aba akimanyi nti automatically kasali lirannyoko nga ligenda kwabika kati bwe n'olitereka mu firiigi nagamba naye owagera obudde bwe buti ogijjeko kati obudde bwate bwonnatuuka ng'eddagala lyayabise liyiise ng'akubira esimu ate kati eddagala lyayise biki ng'akugamba kati wabyonoonye kyenagambye okola si kyewakoze katugenda kuddamu ggula ddala onfuna bulungi kati wali yakubyeyo 10 emitwalo 10 egyalandi ng'akugamba kati leetayo essente endala ojja kuleetayo kati gw'olinamu mmeka anti agamba nti kati bw'oleeta akakadde oba ogenda akadde kanabigga okamanyi oba oli mu kadde 100 200 obwawano kakati omwana agamba oleeta akakadde tujja kwoza ssente bwe ziti oba weeta emitwalo bwegi tujja kwoza ssente bwe ziti noga wayonoonye katuddeyo ku lw'okuba yakulabye nga mwagenzemu embi ne mugula eddagala bw'akomawo ng'agamba liteeke mu firigi naye balabudde bwe buti olikole ki ogijjeko nalyo olikuuma embe nga tetwagala libe nga lyoneka ensene tugenda zooza enkya takugala nti bugenda kuzooza kati nkya akimanyi nti enkya eridagala liteka okuba nga liki nga lizeemu okwabika kati bw'omala omwongereza ensente enkya ogenda n'okumukubira essimu nga teriiko nga ne mu kitundu taliimu naye beera omuzungu era bw'olaba omuntu eyeyerusa muleke ate bayirayo kano kamwami eri abantu bagambenga ndi kasita weyerusa wefaana abazungu kolako ebyabazungu naye bw'onoosigala ng'okola ebyaffe olaba sipiika yali yegulidde kino oluziro yali mutuufu abazungu babeera bulamu bulungi ezimbidde ku mazzi ku mbalaba z'ennyanja bebeera eyo mu kibaati beere waffe ekisindizi oli muddugavu ekiseera kyobola nze sirya KFC wano yalayisi nze okwala omuwala okuŋŋamba mbu ntwalako mu KFC nkulaba ng'oli walayisi ate ng'olina amaalo anti olwo nkujjira biri wadde ogamba dedda abalya KFC balye si kibi naye ye restaurant etuukalwako omunaku mwalya South Africa omunaku mwalya si mu bubi muyingo talina essomero talina amasomero kyokka si ya minisita w'ebyenjigiriza gwe kyolowooza asobola okufaayo ennyo amasomero ga gavumenti gakole bulungi alagaana n'asomayo ani agenda osomayo tebalina amalwaliro ba MPs ba minister tebalina amalwaliro nekasoba ayina bangi akati ekibuzo kiri nti eddwaliro lya gavumenti ery'emmanga wano ewaffe lifaalo bwe banalifaako ani agenda okugenda mugaabwe
ekirala kati kino kanchikuwe emmotoka ennyingi ezikwata ku lefort eziriko bamaali ngumu bangamba za Ameria kakati Ameria asobola okkiriza mbu baleta ekiteeso ekya train nti eva Kampala egenda fort asobola okakasa asobola ebintu kasita bakkiriza abanene bonna bali mu system nga bali mu bintu ebyo emirimu egyo egya bulijjo tekisoboka kukyuka ekyo kyerabire lwaki private wing eri mu government gundi hospitals ekola muki ate nga private eyina eddagala ngeri mu government teri nga ate ziri mu kifo ani omuntu wa bulijjo akolera mu facilities za government ate government teyina ddagala ng'ate ye alina kati mwami Eddie okakasa osobola okubeera n'emmundu esinga okukuba amasasi nga government tegirina tekisoboka gwe ng'omuntu tekisoboka kati mbuuliraako awa oyo azigaba ani akwasa ani minisita w'abakadde omubuuze nti gwe omwezi okozesa ssente mmeka abakiikirira gwakiikirira abakadde gwe omwezi okozesa mmeka 2 bagikuwe tuule waka bakuwe 2 bwe zikumala nti omuntu awadde omusolo okumala emyaka 8 omwaka faananyi eggwanga aliwadde ssente okumala emyaka 8 omuwadde $2.2 so kati byebyo ebimu byotuuka ebweru nolaba nga ebweru enkola yaayo ndala nnyo ng'Abannayuganda twabaaki ng'omulambuzi abadde ayita onfuna n'omugamba sooka oyimirire lunaku lwakulongoosa bwaddayo ebweru agamba ki nti twasanze Uganda gavumenti yatugamba nti kati Uganda etuuse mu middle income status mb'otunula mu nsi ezituuse mu leve eyo bameka abakola ebyo ebyokulongoosa nga batuuse mu eyo levo ne bakikoppa kuwa kubanga bagamba bakikoppa Rwanda naye nze ndaba ekyerwanda kyanjawulo is copy and paste nga gwe teweetegereza Rwanda erina abantu bameka population abo batono tugisinga bayinza okuba baba abangi bayinza okuba mu miliyoni nga 12 ba 14 bali nasembo ba 13 kakati ffe tuli mu mwana kati ekibuzo kiri nti ffe ne bali ani asinga okuwa omusolo omungi ife kati watubanga ffe abasinga okuwa omusolo omungi gwe omusolo gwe kati nkabuuzanga Munnayuganda saagala tutunulye sayidi yonna gwe omusolo gwe tuwadde gwe oba olaba gukoze bulungi babuzizaako basebe ne banyawo yonna gye musinzire okubanga mutugoberera mwebala okubanga gye muli tuli wano leero ndi n'omukulu wano yadduka e South Africa awala deportation kyetaakola saagiriimu tewagirinda bulinzi nze saagiriimu bagenda n'otandika ogirangirira nga siriiyo wali oduvuddeyo nali nvudde kuba bagirangirira mwezi gwakuna gwali gwakusatu ne bagirangirira naye incident wazireka gye ziri ebintu ebimula nze nagenda in fact nze nve South Africa guno omwaka gwonna saaliyo era kati ebyo byonna bituukawo bikinga nengera bulengezi bwe nga nseka buuza kuba tulaba abatulaba mwattu mbabuuzizzaako nnyo nze Sean Darling ndi mwana wa wano Mubende ndi muntu wa wano Mubende era njagala kugamba nti naye omuntu agezezzaako okutambulako mwami Eddie nti bwe ntambuddeko obwongo bwange bukyuse nnyo nabyoyize nabyenjize ne mu ndowooza eno n'okulowooza obulowooza ne ku reasoninga obureasonings nti luli bwe nali nga reasoninga kati si bwe kiri wagenda kwako university ya reasoning waliwo ebintu ebimu nga bikwetaagisa kuba gwe ng'omuntu ng'obwongo bwo bukola omanyi amagamba abantu wetaaga okuba ng'okola ekiro n'emisana obwongo nga bukola ekiro neki gwekimanyi nti waliwo mwami Eddie omuntu gw'osobola okuzuukusa ku ssaawa 6 n'omubuuza ekintu nga takitegeera ng'alinda misana kati nze Allah yansaasira obanga bukola ekiro n'emisana yes ate buli kintu nkibaako tosobola kundeetera nsonga nga siinaako wakirika percentage akalono ke nsobola okugyogerako yes abatulaba gwendi naye wano mukwano gwa Bobi Wine ate nnyo mukwano gwe nnyo tuli tuti naye ate otera n'omunoonyanko luli nga nkyayinga mukwano gwe yali mukwano gwe mu ndongo we yasingira ddala okumumanya we twatandikira in fact nze nga naliko ku radio nga nkyakola ku radio nafuna n'omukisa ogumukyazaako oyo omwami Bobby naye kambuuzeemu omuddo we yali w'amaanyi nga kati obeera yali yuzi nze yajjako ku kivulu eyo nga Sam Kutesa awangudwa president wa UN yatusangayo ku mbabula eyo but I was like guy yali usual naye alina ekyenjawulo eki bw'ajja okwewa aba okwewadde yenna bw'aba takwewadde tomusemberera ye yali enkola ye kati mwami Eddie
gwe buli ekijjoyaniriza naawe otunamnoga nedda ezo buziba principles za muntu. Yes, kakati ate olunaku lwenasooka okukyaza Kyagulanyi ku radio essanyu lyanzitta nankolera ne drop naye ne kati okyagirina. Drop yange nali ngikuumye naye n'essimu gye baba ne bagibbiramu era mu ssimu yekyasinga okunnuma mu ssimu yekyasinga okunnuma yali drop ya Bobby naye akafaananyi ako nga mukyaziza nkalina mu studio nkalina mu ssimu essimu eriwo okalina wano akaimu ku bifaananyi n'ekirala ne bwe yali obwa MP era nenziramu ne tukisinkana nitunyumyamu alina n'ebigambo byeyaŋŋamba ku olwo bwe twali tutudde nakati mu bwongo bwange bwe nzibiriza bwe nti mbiwulira naye tukanye kuva dda Kyagulanyi yalina ebyenjawulo ekyo alina okukkiriza nti waliwo nga bwolaba basudde bwe yali ng'ayimba ennyimba ng'obwongo bwe butunula miles ahead gwe ng'okyali wano kakati nga omusajja agamba nti ennyimba za Kyagulanyi buli omu yatunuliranga muyaaye nga n'abazizina bazizinirako buzinizi tebategeera makulu gaazo gali muki naye bwe yamala okudda eno buli bajjukira omusajja yali kyova olaba nekiri kye bali kisipisiyoza ekyo kisipisiyoza ekyo nze kibanga jyaddala nenkikwatako yabyegaanyi yagambye abadde anoonya folo kale tetulina buzibu ku ekyo omanyi buli muntu ayiiya naye njala kutegeeza nti mwami Kyagulanyi president bawa Babi tata Solomon tata Kampala tata Shalom okitegedde oyo omwami infact mwami Eddie ku Bobi Wine abantu kwe bali badde bayigira ebintu ebisinga mu nsi muno obulamu bwiteekeddwa ottambula nti si buli kiseera nti mwami Eddie ojja kubeera nga bw'oli olina okukkiriza nti okyusa. Waliwo omusajja kamukoweeko yatunda poloti ye nga mulimu ennyumba ennungi n'agitunda n'agula emmotoka ab'okukyalo ne bagamba omusajja musiru otunda otya ennyumba amakaago n'ogula emmotoka ye n'agenda bwe yagula emmotoka n'atandika ogikozesa bizinesi ng'asuubula ng'ateeka muli n'agenda ng'asuula n'atandika okupangisa otokiranga naawe oyinza okukoza kya busiru naye nga tekyali kyamagezi yali afunye omulimu bwe yamala okufuna ssente n'agula mu kitundu kyabwe wanene n'azimba ennyumba ennene onfuna bulungi bwe bajjukira n'agula n'emmotoka ennungi ey'ebbeeyi kyokka eno nga gye yakoleramu bizinesi ng'era mulima gwe gwakyakola abantu bonna tebategeera kirooto kyono abantu twali badde tuyiga nti mwami Eddie bw'aba agambye nvudde ku radio for example okolera ku radio nvudde ku radio bwe yali ajja teyateesa naawe yes kati ye yamanye ekimujje ku radio n'agamba ngenze mu kyalo nina ebirowoozo byange kangende tandika obulamu bulala ojja kusanga mwami Eddie nga bw'oba oyiseeko ewaabwe gy'abaali mu kitundu ekyo nga bagamba tulina omwami wano alina ebyokulabirako jangu tugende ku faamu y'olabe ogenda otuuka ku faamu ya mwami Eddie yuno si bwe mmanyi mwami Eddie yakolanga ku rediyo nti yeye kakati gwe wasigalanga oga Eddie musiru n'aleka omulimu gwa rediyo n'agenda bw'abantu bonna tebaba tebamanyi birowoozo bya muntu batambulirayo kati Kyagulanyi bw'ati abantu abasinga ye yagira mu kalakita eri endala naye nga kiri munda mu ye kirala waliko South Africa yes naye South Africa ekyo kiti ekituufu kyemukolerayo kubanga bwe mpulira emboozi z'abaavuddeyo bano bwe baawazizo bakomezaawo nga kakirinya butikwa mbulira basiru abo ate banduse kibambuza kutaasa bulamu okudduka kirala ebintu bino biraba mwami Eddie ojjukira covid bwe yali wano abebweru balinga twamuliranga bweru nga mulinda ku mawulire ku zi TV ku zi radio bafudde bwe bati katta bwe kati ng'abantu wano tetwetegeka okitegedde era singa twali twetegese bulungi walisanze nga gavumenti nga singa yagamba nti kati kempulidde kiri tekyali akola ki asala so kitegeeza nti South Africa abantu abajja kirinya mutikka in fact mwene ddala bye bayamba obuyambi okuleeta I just laugh at them lwaki bakuyamba obaddeyo okolayo ki baali bibasobedde nga tebalina bwe bayita mwami Eddie ekintu kino abasajja aba South Africa balangirira oba mwezi gwali gwakusatu ate no nze nali ngenda kuddayo ogwokutaano yes ogw'omwaka guno naye bwe nali njogera ne manager wange eri gwe nali nkolera nangamba waliwo ABCD so we expect something sooka okwatiriremu okitegeera mu mwezi gwakumeka gwakusatu kati bano abasajja baatabuka mwezi gwa mukaaga
era ne balangira bajjanga balangira ate nga ba South Africa we all know to those people balalu bwe bagamba nti kino kigenda kikola bakikola ekisooka bayina etteeka nga likola ewaabwe. Yes, mbaga tugenda kwekalakaasa era etteeka teribagana kola ki kwekalakaasa. Kati buli ali South Africa amanyi omu South Africa bwe yeeyisa nti bwagamba kino kyekimu kye tugenda okukola abajja kikola weetegule. Era kyova olaba naddala ababeeranga mu location tuziyita location. Location ezo ezisimu ebifo ebirimu abantu abaddugavu abangi nga mu Alexandria, bw'ogenda Soweto, Zilenzi, onfuna bulungi. Kati abaddugavu ababeera mu bitundu ebyo bazibuzibu. Kati kitegeeza ate wana babeera mu sababu z'abazungu ate bo bali okay. Era ninayo mikwano gyange gye twali tusula ekisaidi za Jamestown, saidi za Kempton Park, tulina abazungu bangi. Kati abazungu tebagala nonsense. Tosobola kujja ng'owoogania ne bwe booganira kikomera kyebweru ajjayo muntu ate bazirina bo baziri mu mateeka ewaabwe. Ajja kugakubaagayo bano babadde babbi. Kyova olaba nti abaddugavu abo babadde beekyanga naye tibeekyangira wali bazungu nnyo. Bwe Cape Town wabirabako nti Cape Town abantu balimu bamaakinga. Kati kambuze bano be baadipotinga emirimu emituufu gye baali bakola otuuka okudda okujjako nga nabo basalawo nga waliyo nga kiri eri. Omanyi South Africa ali bw'ati. South Africa singa osalawo n'ogamba nti nja kukola ensi yonna mwami Eddie waliwo abali wano e Uganda nga bajjawo buzi era ne bagamba tuzze twagala kukolawo kasente era ne bafaayo ne bakola ki ne bakola naye bw'ajjawo wano n'agamba njagala kukolawo kasente n'amala ne yeebaka era ajja kutuuka okwagala okudda ewaabwe. Kyova abamu balemerwa n'okuddayo nti South Africa emirimu si mingi nnyo nga bwenzo kirowooza ate ne ssente ezaalo bali basemwanga ze baakuba tezikyaliyo. Luli abateeja wabakubanga akasente nga tubayita bateeja nga babakuba akasente ne kati nze nagenda ogenda South Africa ng'ebyo tebikyakola nnyo ssente yadde nga babirimu ebyobufere obufere gw'omulimu omukulu. Infact abamu abasinga obungi babadde nga babeera mu bufere. Kasudde yabadde tayogera mulimu gwe yabadde kati yalibadde lwaki tayogera ku mulimu. Nze naliyo ngwembuuza nti nali nkolayo kinze gwe wali okola ki? Nze nali nkola delivery e South Africa. Nga nkola gwa kutambuza byakulya era nakoleranga mu company nga bagiyita Mr. Of course nze nakolanga nga bansasula omutwalo ogwa Uganda kali ennyoko ogwe Uganda omutwalo gwa rand zibanga mekeza wano. Kati gwe keberamu awo labe essaawa zino right now rand eseemuko eyinza okuba nga erimu rand emu erimu nga 2.3 2.4 by then yali mu 2 ago kitegeeza bw'ofuna omutwalo ze miliyoni 2.5 ate nga ezo ate okumanya ogwo mulimu ogwa delivery gwali gusasula na bulungi nga ne osobola okuba nga tonnakwata ku musaala naye nga zitipu ziringa tipu. Thank you. Abazungu abane beera omuzungu era bw'olaba omuntu eyeyerusa muleke ate bayire kano kamwami eri abantu bagambenga ndi kasita weyerusa efaana abazungu kolako ebyabazungu naye onosigala ng'okola ebyaffe. Olaba sipiika yali egulidde kino oluziro yali mutuufu abazungu babira bulamu bulungi ezimbidde ku mazzi ku mbalaba z'ennyanja bwe beera eyo mu kibaati beere waffe ekisindizi oli muddugavu kubanga no listen omutwalo ogwo mbadde kyagamba ng'omutwalo gumu nsobola okugufuna okusasulako ennyumba yange ya randi 2,000 ezigadde akanaana n'oteeka ku nsawo akasigadde akanaana nze mmanyi okujjako bano bampangisa kidduka kakati n'emirimu emirala abamu kati abasawusa abaana abo gye babaddemu egy'okufera essente bafera bali okufera essente South Africa kufera okubbako nti akola ssente nga bafera bati nkutidde noferera mu ggwanga eritaliyamu munnayuganda kyennakkiriza naye olaba tuyita bagezi amazzi abatuufu tuli bagezi awali sente ate kanguleko nga tugenda manyi nayita wansi nga ngenda ntera omulundi ogwasooka nayita wansi nogwaddeko nempita wansi naye lemiteri wansi awo munnayuganda okumanya w'amaanyi kunzima n'ensi z'abaddugavu wano twali mu baasi tutuuka e Tanzania tuba tuva e Tanzania tweyongerayo nga bataddemu ennyimba z'abatanzania Luswahili oba naga naye temusobola tukubira kuze Uganda kondakita n'agamba biki ne twogera naye n'agamba mulina flash titulina bulutu ne tubawa flash waliwo yalina flash nga yeeko omuziki gwa Uganda ne baguteekamu wali ne tuyimirira mu baasi
netukubenguliko mwagana muze okuva South Africa paka Zambia nga tebazeemu kulya kulimba lwewaabwe kati tetugamba ne bannayuganda tulina amaanyi era kati ne mu basi bano tubafuze nga tulimu abantu 9 bannayuganda nga basigadde Batanzania n'Abazambia. So lwaki ngambe benti nti omunnayuganda mugezi nnyo bw'aba ayagala okubba tomubuzaabuza kakati akola bw'ati oferebwa okufuna ssente ezo ez'okukola ssente ajja n'akugamba nti ffe tukola ssente essente zino mwami Eddie bw'oba oyagala okufuna ssente nti bw'oleeta for example emitwalo 2 osobola okufuna n'emitwalo nga 8 kati omu South Africa muutta mu bulamu bwe era gy'oba olaba abazungu bakyabafuga nnyo ate bagenda kubonaabona sizoni eno kebagobya abaddugavu bajja kubonaabona si batayagala kukola omuzungu ajja kubagamba nti anti nibadde oyagala kukolera gumu kitundu kati nze nina 8 ate ng'ojja kukola so kakati bakola bwe bati agamba bw'omala okikkiriza nti ye ojja kunjoleza ssente onfuna ng'akugamba eddagala ery'okwoza lya ssente bwe ziti era mugenda abo ogula eddagala eryo eryoza ssente kati bwe mumala oddigula ng'essente ezimu ye aba amanyi oli gwagulako eddagala ekyokukola ng'azimanyi nti zino ebisi zino aba azisigaza kati eddagala mulireeta nga gamba liteeke mu firiigi aba akimanyi nti automatically kasali lira nnyogo nga ligenda kwabika kati bwe n'olitereka mu firiigi nagamba naye owogera obudde bwe buti ogijjeko kati obudde buba tebunnatuuka ng'eddagala lyayabise liyiise ng'akubira esimu ate kati eddagala lyayise biki ng'akugamba kati wabyonoonye kyenagambye okola si kyewakoze katugenda kuddamu ggula ddala onfuna bulungi kati wali yakubyeyo 10 emitwalo 10 egyalandi ng'akugamba kati leetayo essente endala ojja kuleetayo kati gwe olinamu mmeka anti agamba nti kati bw'oleeta akakadde oba ogenda akadde kalandi gwe okamanyi oba oli mu bukadde 100 200 obwawano kakati omwana agamba oleeta akakadde tujja kwoza ssente bwe ziti oba waleeta emitwalo bwe giti tujja kwoza ssente bwe ziti noga wayonoonye katuddeyo ku lw'okuba yakulabye nga mwagenze mwembi ne mugula eddagala bw'akomawo ng'agamba liteeke mu firiigi naye balabudde bwe buti olikole ki ogijjeko nalyo olikuuma embe nga tetwagala libe nga lyoneka ensene tugenda zooza enkya takugala nti bugenda kuzooza kati nkya akimanyi nti enkya eridagala liteka okuba nga liki nga lizeemu okwabika kati bw'omala omwogereza ensente enkya ogenda n'okumukubira essimu nga teriiko nga niyo mu kitundu taliimu ate nkubuulira nti South Africa twala wano mubende ono nti omutasobola kubba neyekweka wano mubende n'abeeramu okumala omwaka nga tomulabye nga naye n'okutambula atambulamu kati wano tekisoboka naye South kisoboka nenkubba wano nengenda mu 9 toliddamu kunda kwegamba abasinga babadde bakola ogwo mulimu bakola ebintu ebifaanana bwe bityo kati ate bwe bimala okunyinyitira abanga bagenda babibuuka kati ng'ebyekisawo bagenda babibuuka nti bano batubba era abannayuganda abangi ababbiranga e South Africa ate babbira Zambia nina nange gomanya aferere Zambia okitegedde kuba bamanya nti kati eno bano babuuse so wa Edgar Lungu ewali Edgar Lungu ndowoozayo ewali Edgar Lungu Zambia kati eyo gye gimu ku mirimu naye fe abamu abaali tebamanyi nnyo bintu ebyo fe twabeeranga mu delivery era delivery ngekusasula bulungi mwami Eddie okubanga osasulwa omutwalo gwa randi $2.5 sente nyingi lwaki abatuuka ebo n'abasinga babanga abo opposition anti kyekiri kyegambye nti abantu bano bwe batuuka bw'omala okutuuka e South Africa naye oba tuli South Africa n'ogenda mu nsi actually ne bw'ogenda Kenya ensi ezikuze kati gwe okimanyi nti Uganda ne Kenya Uganda okutuuka Kenya kijja gyetaagisa emyaka emirala ngaago twaliza muli aisweya mbulirayo kati nkubuuzeyo ekibuuzo otera okugenda e Kampala tomumanyi osobola okuba nga nkuwadde buli weekend free transport ogera n'okudda njagala ombulire nti nga osobola ogenda e Kampala buli weekend ng'ojja si ogenze kunyumirwa kusanyuka tekisoboka lwaki kiba expensive nja kukutwala ne bwe tutuuka nkugamba oyagala genda wa mu Kampala wakati awo ku ssaawa tutuuse essaawa 3 ez'okumakya oyagala genda wa bw'onoba togenze mu Arcade bw'onoba togenze mu Owino biri ebifo biina kati ziri tonyumya naawe abaana baleke kati mwami Eddie omuntu waffe w'omukyalo waliwo atalyanga ku chips nankoko ng'abibulira bw'anatuuka e Kampala bw'anatuuka e Mubende municipality wano mu town n'alya ku chips n'enkoko
bwanadda mu kyala jaga ina abantu bo mu kyalo kibi nnyo ne bwe banyirira balya bulungi okitegedde so kakati kino ekintu nti ekibayitera okutuuka okubeera aba opposition nga batuusise nti atunuulira ensi ziri naga maama nga n'ebisoboka wano ewaffe tebikoleddwawo nga gyebiri eri wano manyi waliwo ebitasoboka naye waliwo ebisoboka era mbagamba nti mmwe bannayuganda abaliyo ng'olowooza nti uganda esobola okufaananako amerika olunaku olumu aime lwaki tekisoboka lwaki anti kati ffe tuli disorganized kyekisooka tetusobola na kuzimba bizimbe bitegeerekeka biri mu order kati gana amayumba agaffe agali scattered buli omu alina akataka ke alina akapolitike azimbyemu kiyiye kimu emizigo egyo obuzibu buli ku kikuba Uganda kuba tukulembera obuzibu ate kankubuulire mwami Eddie bannayuganda bano ku nkola gye bakolamu n'okwagala okukola nimbye bakola bakozi kati kusinga batuuka ku muntu ga gavumenti erowoozeza nti naffe twagala kirungi gavumenti yano teyagala kirungi ayiteri teyagala kirungi nze kati kankubulire buli week buli nafunanga off zabeerangawo ku weekend nga bwemba sigenze Santoni City in fact bwobanga oyagala obuuza Pike Prince K Santoni City bwemba sigenze Santoni City ngenda Kempton Park awali ekifo bakiyita Empress Palace eyo bw'oyingira oyinza n'okuvayo ku ssaawa batunudde ku ssaawa osobola okuvayo ku 8 n'otunegalaga ng'ekiri wano kirala nnyo nogaa leero wano sijja gendawo kaŋŋendeko Johannesburg mu town okitegedde nogaa leero kagamba ng'olaba awantu w'okutu nga mwami Eddie abantu balowooza nnyo nti okusanyuka olina kgenda mu bbaala si bbaala yokka si gye basanyukira kati waliyo zimoolo ng'osobola okgenda ku moolo kati katugenze moolo nga oba nkigambe nga nnene n'ogigendako n'ogenda gye bakuluzingira n'ogendako abala gye baleesingira piki n'ogendako abaana abavuga abasiketingira ku sino n'ogendako kagamba emizannyo mingi n'ogamba kati kangende muzi restaurant eno sijagala sijja kulya mu KFC era gyobola nze sirya KFC wano yarayisi nze okwala omuwala okuŋŋamba mbu ntwalako mu KFC nkulaba ng'oli warayisi ate ng'olina amaalo anti olwo nkujjira biri bibadde ogamba nedda abalya KFC balye si kibi naye erira ye restaurant etuukalwako omunaku mwalya South Africa omunaku mwalya si mu bubi naye kitegeeza nti mwami Eddie ebintu ebikyusa obwongo bw'omuntu ng'atuuse mu nsi eziri develop onfuna bulungi bingi era nze nebuunya ba MPs ne ba ministers nze nabi bingi bye nakoppa bya bitunulira wano nina benjagala abakulembeze bafuwa ne mbende benjagala osinkana bagaye naye kino tukisobola onfuna naye webuuza abantu abo tebalina kye bakoppa bweru n'ogenda mu America n'ogenda UK n'ogenda e Germany ate ozi President Museveni tatambula gwe tokimanyi nti alwawo tambula kati mwami Eddie taliraba byegomba kati nti mpoza gaye ndi president teyegomba kati si kyangu kupickinga mind y'abana abaleeta gundi ideas kati nga bamuleetera ideas ez'omukubako sente nga bazimuku za wano within country bamuleetereza PDM n'abitegera mangu lwaki ne gwe bw'omugamba nti tuzimbe train emu ng'ekostinga biliyoni kangeze bibiri egenda kuwa abantu abakozi 3 olira abantu ba wano n'abakulembeze abalala nga ngojeko President Museveni tebasobola kukkiriza bazimbe train one bali nedda ate nga bali mu transport kati kankuwa ekyokulabirako Muyingo talina essomero talina amasomero kyokka si ya minisita w'ebyenjigiriza gwe kyolowooza asobola okufaayo ennyo amasomero ga gavumenti gakole bulungi alagaana n'asomayo ani agenda osomayo tebalina amalwaliro ba MPs ba minister tebalina amalwaliro ne kasoba ayina bangi akati ekibuzo kiri nti eddwaliro lya gavumenti eri emmanga wano ewaffe lifaalo bwe banaalifaako ani agenda okgenda mugaabwe ekirala kati kino kankikuwe emmotoka ennyingi ezikwata ku lefort eziriko bamaali ngumu bangamba za Ameria kakati Ameria asobola okukkiriza mbu baleeta ekiteeso ekya train nti eva Kampala egenda fort asobola okakasa asobola ebintu kasita bakkiriza abanene bonna bali mu system nga bali mu bintu ebyo emirimu egyo egya bulijjo tekisoboka kukyuka ekyo kyerabire kati bwami Eddie tolina famire bw'osobola okuddira muwala oba mutabani wo n'omugamba nti oba tolye muwogo n'ebijanjaalo wali ku dining enkoko ya mutwalo osobola kimugamba oba tokoze restaurant makaago kiki lwaki private wing eri mu government gundi hospitals
ekola mu kyatenga private yine eddagala ngeri mu government teri ngate ziri ku facility ani omuntu wa bulijja akolera mu facilities za government ate government teyina ddagala ngate yalina kati mwami Eddie Okakasa osobola okubeera ne mundu esinga okuba amasasi nga government tegirina tekisoboka gwe ng'omuntu tekisoboka kati kijja kityanga private kati ebyo byebintu ebitunaye wano weekiri nti poliisi obumundu bwe balina tebusobola bayegera naye ate SFC etali mu doketi yonna wano kukutaasa kuggwa kuba SFC teyina ya muntu ya president terina werirabikira wano kyokka bo bayina zimalayo kakati kati nekino bwe kiri eddwaliro naye ebwotuuka ebweru nze nalina akatuukayo olwombi ogwasooka mukwano gwange yamenye kali neggumba yafuna accident mu bitaala nali in fact ninani order nintuukawo nga ndaba omwana wa Mr. D tuba ne jacket sezinyoga ono mwana wa Mr. D kandabe yani mukube ekifaananyi sindike mu company bwe nagenda otuuka omukube ekifaananyi ningamba atabuduru nga tusula abo era nze nakubira banange bagaba afunya accident naye nga ambulance eziri awo ezitolodde police nga bamutadde kawe chupa speed bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro etembesa nimbagamba kakati bannayi Abdul kamenyese lwaki tukwata ticket ne tumusindike Uganda bamuyonge mu nkolere yaffe asobole okwanguwa omwana manyi yanzira okwata otyo omulwadde omujje mu ddwaliro omutwale mu mochari ojjo omulwadde mu ddwaliro omutwale mu mochari ng'ate tannafa kati obanga agayafire tumujje South Africa gye basobola omujjanjabira obulungi bamujjanjaba omwezi ogwo guma ne balikolako operation banga wano bayinza okubanga etwala milioni 1.5 tewali sente endala gye twasasula eryeji ambulance fee yamalayo omwezi gumu ate nga teri mujjanjabi ffe tugendayo mu visiting hours babeera n'abantu abalabirira abalwadde n'akyusa uniform akyusa amasuuka in fact abantu bonna abakolera gavumenti e South Africa balwana nnyo batwalike ebbanga nga bakola bulungi kubanga lwansonga n'okuwumula obuwumuzi katugeze omusirikale we South Africa wa poliisi ng'akoze asaviza emyaka 15 bw'agamba okuwumula omanyi akasiimo kafuna ate nga sikaliiko mbu ojja kubanja basobola omuwa miliyoni ngenzi eze South izo sente nyingi okitegedde kakati manager gamba nti bwe bamala omujjanjaba n'akomawo mu mwezi gumu wayitawo omwezi omulala gumu ne batuleetera invoice ku gate ambulance fee nga bataddeko n'account number kutulina zikolaki ozissa naye mbuuza sente mmeka nswala nozuugira randi 8 teziweradde emitwalo 2.5 eze Uganda randi 8 nenga yo bamujja nti bo basettinga nti eyo ambulance fee mu ddwaliro bakubuuza gwani nze Sean Darling onfuna bulungi obeerawa nti mbeera mu Katogo onfuna kyekibiremesa otuuka wano Sean ekibireme anti bye byenkugambye otegedde kyenku kati kankubuuzeyo mbuulizaayo mubaka omu gwomanyi nga yagula ambulance omubuuze nga katugeze ali mu party ruling party omubuuze waki wagula ambulance mubuuze nti kiki ekyakuguza ambulance kuyambako balwadde bajja mu byalo lwaki ogula ambulance mulimu gwo oyamba gavumenti kati kitegeeza gavumenti tekoze bulungi tekoze kimala gwokutuuka omuntu okukwata mu nsawo y'ogenda ogula gavumenti ogenda ogula ambulance gwe tokiraba nti kubeera ezisinga tekubeerako na namba plate za bwannannyini era kubeerako zaki emyufu kitegeeza nti awo obunafu buba bungi kati bwentuuka e South Africa nga niwe mba nina ekirwadde ekifaanana kitya ngenda mu ggwaliro lya gavumenti ne bw'onoomalayo omwaka nga obulwadde bukugoya tewali yadde 10 kye bagenda okusaba bwe tolaba nti ddala ewane ewaffe baba batulyazaamaanyiza bwe tolaba nti ku musolo gwe tuba tuwadde mwami Eddie kati kankwekera ekyokulabirako mwami Eddie omuntu amaze akuza alina emyaka 8 n'omugamba nti omukadde ngenda kumuwangayo emyezi buli mwezi emitwalo 2.5 ani asiku mwami Eddie kuggwe nowe emyaka 8 yali asinga okwetaaga obuyambi yogera amazimani nziramu kojja wali wanti ekibuuzo ky'obuuza nga ndaba okubye family kati oyodde family namba kitegeeza jjajja wange Maria ekisindizaawo yafa nga alina emyaka 10 n'ogu naye tetwasabako ssente z'abakadde
twasalawo tulabirire jjajjaffe kubanga ffe twali tugezaako okwesobola neriyo omukadde ateesobola naye kuba kafaananyi ng'omuwadde emitwalo 2.5 nga za mwezi katugeze mbuuliraako awa oyo azigabani akwasa ani minisita w'abakadde omubuuze nti gwe omwezi okozesa ssente mmeka abakiikirira gwakiikirira abakadde gwe omwezi okozesa mmeka 2.5 bagikuwe tuule waka bakuwe 2.5 bwe zikumala nti omuntu awadde omusolo okumala emyaka 8 omwaka akafaananyi eggwanga aliwadde ssente okumala emyaka 8 omuwadde emitwalo 2.5 so kati byebyo ebimu by'otuuka ebweru nolaba ng'ebweru enkola yaayo ndala nnyo ng'abannayuganda twabaaki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyogamba ekintu kyayogera wano obulyaza amaanyi bungi obutukoleddwako gavumenti toyogera mwami Eddie toyogera ku bulyaza kati kale katugambe Kampala ogiraba gwe bw'ogitunulire kusanyusa bayiza kankubulire si kwepanga ngenda nnyo e Kampala naye bw'ogitunulire kusanyusa naye nze mulimu ebitundu bye nakyayira ddala otuuka nga toyagala kati nga nakutoba eyo downtown yo okimanyi bw'oba tonkoledde delivery ku kyenjagala nzikanya nti ekyo kinnemye olaba mubende kati ke baagikoze zinenguudo amazima matuufu wangi weesinga Kampala nimbi naye Kampala lwe lujja lw'eggwanga kyekyenyi ky'eggwanga buli ajja watu gwokimanyi omuntu ava ebweru n'atuuka e Kampala nakubuza where is the capital city nti eno naseka ate twagenze tufuna ebizibu by'okulongoosa wano nga lumogo ate n'okulongoosa kankuweyo amagezi mwami Eddie kino kankiwe gavumenti era bye tugamba nti bw'otuuka ebweru bintu bingi by'oyiga n'ogamba kino sibali kikoze wati ewaka abantu bayira emiteli mwami Eddie eno Uganda eno nga bwe bagiyita the Pearl of Africa singa bo bennyini gava batukulembera bamanya nti it's really a Pearl of Africa ate nga Amini bwe yali mu mbeera ze singa Amini yakulembera emyaka 4 nga president watu gyatukulembedde nkubuulira amazima eno Uganda n'abazungu okugijjamu baali badde nga balaajana kubanga erina buli kimu onfuna bulungi kakati tosobola kuddira kwa makafaananyi mwami Eddie ng'omulambuzi abadde ayita onfuna n'omugamba sooka oyimirire lunaku lwakulongoosa bwaddayo ebweru agamba ki nti twasanze Uganda gavumenti yatugamba nti kati Uganda etuuse mu middle income status mbw'otunula mu nsi ezituuse mu leve eyo bameka abakola ebyo ebyokulongoosa nga batuuse mu eyo levo ne bakikoppa kuba kubanga bagamba bakikoppa Rwanda naye nze ndaba ekyerwanda kyanjawulo is copy and paste nga teweetegereza Rwanda erina abantu bameka population abo batono tugisinga bayinza okuba baba abangi bayinza okuba mu miliyoni nga 12 ba 14 bali nasembo ba 13 kakati ffe tuli mu mwana kati ekibuzo kiri nti ffe ne bali ani asinga okuwa omusolo omungi ife kati wetubanga ffe abasinga okuwa omusolo omungi gwe omusolo gwe kati nkabuuzanga munnayuganda saagala tutunulire sayidi yonna gwe omusolo gwe tuwadde gweoba olaba gukoze bulungi kibulamu mwami Eddie nze ku kigambo ky'okulongoosa nzigambe nagiwadde amagezi gano nti waliwo abavubuka b'osobola okwongera emirimu nga newagaa emitwalo ago 2 nti bagendanga balongoosa ebibuga kuba ebyo bisinga okuswaza ennyo ye display eggwanga nti kakati n'omanya nti tugenda bateekako nti katugeze eno division East Division eno West nti mu West Division bano bonna balongoosa muki mu West bali balongoosa mu East bali balongoosa South buli bantu ne supervisor nti balongoosa okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 6 kyandinyumye ssaawa 12 mpaka emu kitundu kubanga at times they interrupt abantu abakeera okukola mu kibuga kati kitwale nti kati ffe tugume tujja kigumira ekyo batandike ku ssaawa emu ba 12 paka ssaawa 6 naye supervisor wabasooka kwetooloolayo alabe bye balongooseza byebyo onfuna bulungi bwe kibeerawo deire kasero kagenda kubeerawo awo bongedde emirimu ate nga ne service zitambudde bulungi amagezi amalala waliwo gwekimanyi poliisi nkukuba oluyingo ntwala ku poliisi ne bamala ne bantwala ekaweri nakubye omuntu oluyingo omutwala ekaweri omusibe ng'osiba kikyo ate ogenda mumbalirako ssente omuliisa just okuba omuntu oluyi very simple thing okubagamba nti kakati omanyi bano ab'obusanga obutono nga babawozesezaawo oba wali omulamuzi baba olunaku lw'okuwoza ne babawozesa ne bagamba kale gwe gwakusinze ddayo ku poliisi mubeerewo wiiki namba kati eyo wiiki gye mubeerawo mubeere nga buli lunaku babafulumya agende mulongoose mu kibanja bajja kudduka mugenda n'omusirikale badduka mwami Eddie anti wano olaba community work ezo wano tezisoboka mu bannayuganda omanyi lwaki omanyi simple logic shono ino omwetegereza
bakutte omwana yadduka Rwanda najja wano yensenge yumva gwe omutadde eweru alongoose eddwaliro ajja kuddayo Rwanda onaamukwatira kati bw'abazzayo Rwanda tumuwonye tetumuwonye efujjo lyagenda kubali asigala alikolera eyo ewaabwe anti kubajjukira kati ogenda kukera ku makya onti tuyina tracking record ya muntu agize mu ggwanga jjukira bano abajja tetuyina passport weebale nnyo kakati awo wegambira nti gavumenti ekyayina ebintu era nalaba vice minisita nga agamba nti tufumbidde ekintu kino okuva mu mwezi ogw'omunaana omwaka ogw'ebbanja ekyokulongoosa bwe mubanga okulongoosa obulongoosa musobola okukifumbira omwaka mulamba kati ebirala munaabifumbira myaka emeka just yokulongoosa mwami Edinduka tupulaninga okumala omwaka tupulaninga abantu banalongoosa bati kati bwe tunaaba opulaningira abantu obutalwala okulaba ntuziyiza endwadde kitegeeza kijja kutwalira emyaka 10 so kakati bino ebintu basebo ne bannyabo abantu okufuluma ebwe nze mwami Edi nzikiriza nze buli kaseera mbeera neesooza eggwanga buli kaseera buli woyita kubanga ndabye ebintu ebirungi n'ebisoboka bwe mwami Edi omanyi nti nno ekkubo lino katugeze ova effort nga obadde tojjangako Uganda naye ng'obadde muzungu ng'ayitidde Congo najjanga byland atuna n'agamba naye gye ndaga kweri walungi kubanga buli ku makubo wayita wafaanana bulala watiisa gye weekoma okuyi abanga ali mu firimu ya hola kati agenda otuuka e Kampala ng'enkuba yatonnya agenda okulaba bukiribu butambulanga boda ekulukuta amazzi gamize kamunye gatwala bbaasi kati ekibuuzo kiri nti awo wenkubuuliza ddala bwe tutunuulira gavumenti netula neyeebaka neyeefumiitiriza naye ddala bino bye tuteekeddwa eggwanga lino liteekeddwa okuba nabyo ebirungi kati ekyo kyegambye nti abaana bw'abeerewo nze by the way support those people ng'ali mu America ali London naye nga talina nnyo ssente nnyingi naye ng'ali mu bulamu obulyokke kubanga n'okubeera owa wano Bobby yagamba omugagga ofuluma n'empenkoni mu nnyumba yo mu kikomera kyo mu kikomera obadde mugagga naye nokukuba oli mwavu yes kubanga naawe empengo negenda gikuba mu binnya okitegedde bw'onooyingira e Kampala okuva mu mmotoka yo oyagala kwambala gambuuti gwe kubamu akafaananyi ng'ovudde waka mu nnyumba oli smart mu mpengo noga abakyala mbadde nerabidde gambuutusi zange nti ngenda Kampala bazimpe ne baziteeka mu mmotoka nti bwenkuba bwetatonnya enfuufu ebeere nti omuntu avudde ewuwe ng'agenda Kampala kukola kimwetaagisa okufuna buutu obudde obwenkuba kyokka nga n'agenda okulima agenda wuzika agenda mu buutu toyawula tawuni toyawula ali mu tawuni n'ali mu kyalo nimbye bw'oba oyagala okwewonya ebisooto Kampala ng'enkuba tuli misala byankuba buutu sebereyo mu buutu so kakati ne tugenda kukola kiki okutereza Uganda eno Uganda eri enze kati ekisinga ekintu kiri ekintu eki ate by the way gavumenti yali ebaziza nnyo Kyagulanyi kuki nnyo nti abantu waliwo abantu ebintu bibaali bavaako naye Kyagulanyi bwe yajja mu byobufuzi olaba bano chairman bakibinga bubazinisiza oluguje enkyukakyuka y'ensi bali balowooza nti buli kimu kikyatambula nga bwe kiri system bali kwana logo Kyagulanyi najja n'akyusa digital abantu n'abaagazisa ensi gobadde okimanyi nti nno mu kalulu kano akawedde Kyagulanyi ayagazisa nnyo abantu ensi nga buli omu agamba bano bampe kafulaaga kitegeeza akuwanika obuwanisika fulaaga bwe kati ogwo mutima ogulaga ensi yo nti ogikola ki ne batuuka ne babayigganya nga ne bubaziwanisa nakirabanga kyokka ne tulaba ensi kwe ziri nga baziwanisa ku makubo mwami Edi awo no ne ngamba kati gwe kyoyigganya ate gwe mwoli njegeze efulaaga omuntu ogikwata mwagale nnyo kuba ayagadde ayagadde ensi kati ekyetaagisa kiri ekintu eki muwuliriza agambe nti bannanyi nti eddwaliro lino nga tuli bubi naye by the way nze mwami Museveni simanyi lwaki ebintu ebimusumbuye wano n'ebyobufuzi abakyajja omusumbuwa bintu bitono nnyo bannayuganda bye baagala tayagala bwagazi bikola oba ng'omuntu tabimanyi ekibuuzo si kyange gwe nga bw'olaba tayagala kubanga mwami Edi eddwaliro lino okuteekamu eddagala munnansi n'ava mu kyalo eyo najja ne bamujjanjaba bulungi nnyo tebamuwandiikidde mbu ate genda eri ku famasi eri bweti bulabula nadda ewaka onfuna bulungi ebikubo byaffe by'omu kyalo tumanyi kolasi tannaba kutuuka oba tutamaka mu byalo byaffe tannaba kola ki kutuuka naye binyige onfuna bulungi naye olaba Shooni bintu bitono nnyo ensobi olumu gye mufuna eryemu eriwa ewaka osobola okuba omuvubuka yes ng'olina mind esobola okuteeka ewaka enkyukakyuka yes
era nga muzimbe n'amaka muve ne mu lulu abavu yes ogamba taata uno mga taata mbadde nyina ekirowoozo tusaleko eri ekisenyi akatungu mwina yikaza mwaga na tusaleko yikabiri ez'ekisenyi ziri ezitutawaanya n'enkima tuweko gwe tuziguzaalimireyo sente ezo tuzikwate tukolemu wano bizinesi egenda tuwa emitwalo eneena emitwalo egyo eneena tetugenda kudda munoonya fiizi tetugenda kudda munoonya kyakulya taatawo naakugamba ebyo bintu byange nabikolerera kitegeeza taatawo yalemeseza enkulaakulana kati kankwe sinaliyo ya Mwami Museveni Mwami Museveni yeddiza obuyinza akwata n'afuna minisita w'ebyobulamu nabe kati si gundi Chris Baryomunsi talina kyajja kukola nga tasoose kusaba Museveni okitegedde takola kintu mu buvunaanyizibwa bwakyo muzeeyi agambye atya that's the only problem gwe bali mu kubuuza tajjanja tayina wadde related ate oba ne family friend wa family ye bali bulungi okitegedde kati ye tamanyi bizibu biri mu malwaliro ga private ekyokubiri Kalona ya mwana w'omukisa talwala birwadde byaffe Amini nalabako clip akamu nga Amini agamba nti bwe mba nkuwadde ogwa minister nkusuubira okukola n'omutima nange nakalaba natukano bagamba nti ewange n'abawa n'ennamba n'essaawa zibanye kuba naye obuvunaanyizibwa bwe kakati wano olwaleero eyali badde agamba nti obuvunaanyizibwa bwange bagambye nze minisita wa in fact ebintu ebimu ebisinga okuluma abantu batandise okukolera mu ngeri ey'ebibiina kati eyo balonda nnyo gundi tetubafaako nnyo onfuna bulungi ebyo ebintu bamala okukulonda gwe kyogamba nti eyo gye balonda nnyo katugeze wano municipality tetwalonda Honorable Sumaya si wa NUP kwakyogamba nti kati Sumaya atandise okusasola nti gundi oyo yali wa NRM tosobola mwenna mu babantu bwasaka oluguudo owe NRM wayita n'owekibiina kirala kwakola ki kwayita kitegeeza nti President Museveni nagwe nali ngamba olingaga nti bambi President Museveni bamusonyiwe ebintu ebisinga batabimanyi ne mugamba ani akusesa President ng'ayina mu kitundu ayinamu giso biso oinako RDC deputy RDC assistant RDC ne mugabo obo yagala kumanya nti Mwami Museveni asofuna buli information gyayagala gwefuna akasiko kemwekwekamu abantu bataano nga buli nako mukola mu kadoyiro akasikako ombuli awamu n'akabeeramu okumala emyezi ebiri nga gavumenti temanyi ne mubuza kati gwe kyoyagala okugamba nti osobola okuwa omwana school fees Mwami Edi tuweerera tugeze nti omutabani akuze n'omuwa school fees n'agenda ku ssomero bwagenda ku ssomero omwe kutaamu neggwako n'akomawo n'omuka we bali kusoma biki n'agamba kano taata batwongezaamu ne fees nti mmeka nti kabadde akadde kamu nti kati kamu kitundu ebazikuwe tosabangako lipooti omwana oyo olunaku bagenda mumukwatira mu bikwekweto by'ababbi tusooke kunenya musomesa tusooke kunenya mwana oba n'omuzadde osooka kunenya nambemu muzadde kitegeeza nti gy'obadde oteeka fees tobuuzaako lipooti eriwa then President Museveni gwe gy'oteeka sente tobuuza togambako naye kati togamba Mwami Museveni takyalina maanyi gatambula simanyi ku PDM tomulayo abadde azirambula anoonya akalulu awo kakati nga bwobadde onoonya akalulu osobola okugamba kubanga PDM gye yalambudde yeemu kati bannammeere bali mu kukwata bantu kati yabali alambula biki okitegeti kati kitegeeza gavumenti yali ayita mbuyisi kukuŋŋaanyizaako bantu ayogere nabo naye nga tali mu kudiginga deep kumanya Mwami Museveni buli kintu ekiri wano mu ggwanga yakivunaanyizibwako keyakkiriza nti ebitongole byonna bimubeere wano gwosobola otya okulaba ngo kati okumanya ebintu byafa omulamuzi osobola otya erinze bankwatako poliisi e South Africa yankwata empapula zange ziweddeko eza working permit naye omulamuzi yambuuza bakukutte mu mateeka peacefully tewali kyabaddewo kirala nga kyayagala nti singa bakukubye n'ogamba bankubye nabuuza ennaku bakukwata ddi nti lunaku bwe ruti ku poliisi era ku poliisi batukozesa bwe bati bwe baleeta olupapula bagamba sayininga nti okkiriza okubeerako wano ku poliisi ennaku ezisukka mu lumu kubanga tukyalina okunoonyereza onfuna bulungi bw'ogaana okusayininga bayina okumakinga sure nti mu kaseera ako bateeka okutwala mu kooti bw'atakutwalayo bwe batuuka mu kooti bakutabuti omulamuzi agamba mukole mutagende bwe baba bakukubye n'ogaba bankubye omulamuzi agamba mutagende kati abali ebwe balaba ebiri ku Muwanga Kivumbi kati byenkugamba ne Besigye kati gwolowooza gwowulira otya muli nti omuntu omukutte n'omuteeka for example mu basement gye batugamba bamala okuteeka mu basement n'omalayo ennaku 5 oba 10 ne bamala nakuleeta mu kooti omulamuzi ddala okakasa kyokola nti omuntu omutandika omusomera emisango ddala gyeteeka bwe ligamba
omulaba n'okuwenyera awenyera awo boyina bagamba nti oyo sijja kumuwozesa muleka akole ki agende bwe muli mukwata mu mateeka amatuufu muli muleeta kwegamba essiga eddamuzi eri eyo lyawukana nnyo n'ebitongole bya gavumenti security kubanga bo bali baagala bwenkanya ate mwe mumulese nga temutaddewo bwenkanya okitegedde bulungi kitegeeza bo tebayinza kutunulamu ekyo ebyo tatawanaga muti bino ebyatusamba omupiira bano basibye gwe busala bw'obakuba ebyo tebabikkiriza kyova olaba nti ne bweba poliisi bondi obwo busango butonotono nti ng'omuntu mmanya bwakoze buti wano ku poliisi okimanyi nti poliisi erya mu bantu abo gwe bakutte naakutte gandi kati gwe mwami Edi bakugamba nga gooleese omusango ne bagamba omusajja oyo okumugyamu kasente ofunemu onfuna bulungi waafande gundi bweti yamukukwatireko okitegedde kati n'omala omuwa kati n'ono gwe bakutte naga nti okuwona kino onfuna bulungi tuweeyo ffe tuwoyewoye omusajja pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yes tali mu ggwanga ali mitala w'amayanja wadde era alina byakolayo wadde era alina byakola do you have a belief that there is any day or a time will come n'akomawo waneeno either nga zenga bwe tulina essuubi nti ajja kuddanga mu ngeri yo tulina ekintu ekigaa nti anaakomawo kono kwagala butayagala mu mbeera gy'anaabagiddemu yonna kyosi kyogazaa neda ne mu ngeri y'okudda anadda kyakomplainingira ekyokubba akaluke nga bwe yagenda agamba n'atandika okuexposinga ng'era n'ebimu bibala byetulabe do you believe nti anadda waliwo ekituuse kati ekituufu kiri nti okudda nti obyokubba akalulu biggwe ekyo tekigenda kukyuka kati mwami Edi olaba osobola okubba akalulu k'okumugongo akerosi ate in fact gavumenti wano weyali baderekera ddala abantu ne babeera free kubanga mwami Edi wano abantu akalulu k'okubyokola ebyo muli katukale nti mwami Edi onzibye naye tusula ku kyalo kitya kimu ffe tetugenda kubanga MP nti MP ajja kuba olwawo mulaba naye ffe tubeera wamu tolina gy'okiika abantu balina emitima emizibu abamu munywane ku mwenge bwoli bwagamba nti kakati nze nja mukola bwe nti onfuna bulungi baali badde babaleka nti kubanga kuno ku kyalo nababyeko omukyala w'ekatta balanga awo bamuyitaani ng'agamba nti nze ffe tuli beenaalemu naye twalonzewa Joan era namwagadde nnyo Joan nti endowooza eyo osooka nalogamba nti mutuufu omuntu ono yes kubanga kino ko ku level y'ekyalo mwetaaga omuntu bamusobola okukolaganayo obulungi how do you predict engeri gy'anaakomawo ekyo kisobola Yesu yagimanyi kubanga lwansonga ekiri mu bwongo bwe sikimanyi era nebyali mukola eyo simanyi kati napredictinga ntya kubanga nalabako wano Besigye ng'akomawo nali mbeera Ntebe ekkubo lyakwatirira bwe riti onfuna bulungi naye kakati Kyagulanyi tasobola kudda mu mbeera eyo ate ekirala komanda yenna bagamba mu lutalo komanda osooka kubeera sheefu eri abali bagamba lwaki Kyagulanyi yadduka lwaki Kyagulanyi gwe yakugamba nti nziruse olutalo tebalulwanira mu kifo kimu bw'oba olwana olutalo obuzaabuza President Museveni gwe bakugamba nti nno olutalo yalumalako nga tafulumya eggwanga ate teyalutandikira nawaabwe okitegedde yalutandikira wano Kabamba so bakubira essasi eryasooka kaakati ekibuuzo kiri nti awo Kyagulanyi okubanga yagenda ebweru gwe kikunyirizaako wa ate n'ekirala emirimu gyonna yagikola by the way nze mwebaza yerekikyala ow'ekyasa mu Uganda ow'ebyobufuzi Bobi Wine yes nibye mwami Edi n'abavubuka kati avayo n'agamba ngenda kwesimbako bwa chairman nga tiyayita birimu baserwanja abayivu babyesimbyemu nga ngolaba abantu twamanyanga kimu empuuga kati bampuuga bajjanga ku TV n'agamba mwami Museveni oyo omusajja muzibu nnyo eggwanga litabudde naye kaakati tujja kulwana butassa mukono bwezizingirire tulabe nga n'agenda owe neyeebaka sinakindi ayinza n'okuba yakubanga akasimu erimba nenabagamba muzeeyi kiki ekyekyo si bwe twagala oti weebake so basebo ne bajjabo nyakubagamba ekintu kino muga naawe watukola ekyafa tekitutuva ku mitima okitegedde ekintu ekyo Kyagulanyi najala agamba nedda buli muntu oteekwa okuggula eriiso weerabire ng'omuntu abantu ate ku mulembe gwe sigwe bakyayiddeko TV ne radio kati social media ye radio yaabwe ne TV anti mwami okimanyi nti waliwo n'omuntu akwata ebintu n'agamba munzigulewo akawunti ya TikTok mbiteekeyo okitegedde ate ne bitambula so mwami Edi anti kati ensi egenda ekyuka naye bw'oliremu okukyuka n'ensi ejja kukyusa
bona bateku bweinzo bwetakukyuse mu bubi ejja kukyusa mu bulungi yagala tokola ki toyagala naye nze mbagamba ebigambo bino nti mu nsi muno kye twetaaga aka Katonda buli omu omukisa ate omanyi obwavu buno tebugenda kutuya butunyigiriza nnyo n'omuntu abeera wano nga tasobola kulinnya nnyonyi gendako Kenya kati bw'oba tosobola kutuukako Kenya kulaba nti Kenya ng'etunula bulala ate Uganda naye nga yenayibawo era nasanyukidde nnyo South Sudan yagaye nti naba munnayuganda okuyingirayo sasula eza visa te kati yo mu Africa nalaye bagamba nti ensezi South Africa South Sudan nti ensezi mu Africa zeewadde visa free ne Uganda teriiko East Africa temuliko kubanga atunene East Africa nga terina makulu kati gwe mukago East Africa okuyamba ki mbuli ekyo gwali gukuyamba basebe ne banyawo mwebalo okuva gye twatandikidde muzikirize etaaga enkyukakyuka muzikirize mbasiwulire wano basebe ne banyabo owa kuno atakumira maja abankumira abantereko omukisa gwe tusinkana omulundi omulala nate nga tuzze kubanga obudde gweyonza obudde obwange tebumala butono omusajja kasita agambye KFC bw'ogisaba oba wakyalo walayisi amaze amaanyi ako nga ninako omwami Edi Katonda nnyo omukazi yali avuga emmotoka n'aŋŋamba ogenda mu tawuni ngangulirayo KFC omutulayo labalevu okitegere ng'okyasobola n'okugula KFC n'ogenda ng'obupakiti bakulayo emboogula olina KFC omuwala e South Africa omukwana n'omugamba nkutwalako mu KFC ng'ategeerekeka agasiruwala amamba siwulidde wano mweraba